Man. Sabiti Nuja Luganda. Nsanize okubalaba. Omoya yogera nange Mukama nokusasira nokwegayirira pulira ngayegayirira Yesu ampule omukisa olwaleero fulo omukisa olwaleero mukisa ely'abalala bwembanga nyimba bwembanga nsaba fulo omukisa olwaleero waliwo bajja bawedde mwesubi ng'okusaba kuyinza okulizawo ompeerera okwegayirira Yesu ebigambo ebinavazaamu amaanyi mukisa olwaleero mukiza ery'abalala bwembanga nyimba bwembanga nsaba fulo mukisa olwaleero. Come and meet my friend. But who is a friend? Katsabe. Mukama ow'ekitiibwa ow'omugulu. Jangu obeeriwo, onkwateko, onkozese. Ebigambo byange birabe omukisa. Okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. The title of my sermon is He loved me so much to be late. Yesu yamugamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Oyo yenna akkiririza mu nze alibeera mulamu newaakubadde ng'afudde. Have you ever seen the movie called The Jungle Book? It tells us a story of a young boy called Mowgli who lived in the jungle with animals. Mowgli was trying to make his way back to the human village, and along the way he met many interesting characters. First, he met Mad King Louie of the Apes and the lovable, then happy-go-lucky bear named Baloo. Mowgli also on his way meets a group of vultures who pledge their friendship in a song. Jesus is a friend in time of need. And the words of the song goes like this. Do
mukwano yani yoyo akufaako ne wakubadde ng'ofaanana otya akusitula ne wakubadde ng'olabika ng'ogwa oba oyo akuleeta akatseko ku matama oyo akusonyiwa ne wakubadde ng'omusuubiza nnyo okufuna ow'omukwano olina kusooka gwekennyini oba okuba ow'omukwano. There was a man named Lazarus who lived in Bethany with his two sisters, Mary and Martha. They knew Jesus and were his very good friends. One day Lazarus became sick, but this didn't bother the sisters. Why? Because they knew that they had a good friend, Jesus, who was able to make their brother better. Amen. Mary and Martha sent for Jesus, saying, Lord, your dear friend Lazarus is very sick. Mulowooza Yesu yajja adduka kubanga mukwano gwe ennyo Lazaro yali alwadde. Nedda Luganda, nedda. Jesus was like family to Mary, Martha, and Lazarus. He was coming to their home at any time that he wanted. He was always welcome. But when they had a problem as a family, 1, 2, 3, 4 days they waited, but Jesus was nowhere to be seen. Jesus, a friend, had abandoned them, and the more they waited, the more their brother became weaker and weaker and weaker, until they watched him breathe his last breath and died. Oh, what a shame, Luganda. If it were you, wandilowozeza otya, wandisigadde nga oyagala Yesu nga mukwano gwo, wandisigadde wandimwesize naye ekyesanyu. Obulwadde Lazaro bwe yali alwadde obwamutuusa n'okufa wali buze olw'ensonga. Bwali bakulaga bonna abaaliwo mu kiseera ekyo ekitiibwa ky'omwana wa Katonda, era n'okulaga nti Yesu ye kuzuukira n'obulamu. Nti oyo yenna ajja gy'ali newakubadde ng'afudde aliba mulamu. Na buli muntu mulamu amukkiriza talifa emirembe n'emirembe. Si weewaawo mu Uganda. Katusomeko mu Yokaana chapter 11 verses 20 to 27. May I ask Auntie Sylvia to read these verses for us? Chapter 11 verses 20 to 27. Yokaana essula 11 olunyiriri olwabiri okutuuka ku 27. Awo Mariya bwe yawulira nga Yesu ajja ng'agenda okumusisinkana, naye Mariyamu n'asigala mu nju. Awo Maliza n'agamba Yesu nti, Mukama wange, singa wali wano, mwannyinaze teyandifudde. Era kaakano mmanyi nga byonna by'osaba Katonda anaabikuwa. Yesu n'amugamba nti, mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'amugamba nti, mmanyi nti alizuukira okuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti, nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze ne bw'aba ng'afudde aliba mulamu. Na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okkiriza ekyo? N'amugamba nti, weewaawo Mukama wange, nze nzikiriza nga gwe Kristo, omwana wa Katonda
eyajja mu nsi. Amen. Mulaba okukkiriza Maliza kwe yalina mu Luganda. Kati katulabe embeera eno ey'okufa kwa Lazaro. Yesu yamuyisa etya? Verses 32 to 35. Atuddeyo ab'emikwano mu Yokaana. Essula yaffe mwe tuli, olunyiriri olwa 32 okutuuka kwa 35. Awo Maliyamu bwe yatuuka Yesu gy'ali n'amulaba, n'agwa ku bigere bye, n'amugamba nti, Mukama wange, singa wali wano, mwannyinaze teyandifudde. Awo Yesu we yamulaba ng'akaaba, n'Abayudaaya abazze naye nga bakaaba, n'asinda mu mwoyo, ne yeeraliikirira, n'agamba nti, mwamuteeka wa? Ne bamugamba nti, Mukama waffe, jangu olabe. Yesu n'akaaba amaziga. But why do you think Jesus cried? Can Jesus cry for you? Do you think that Jesus loves you as he loved Lazarus? I think so, yes. Because for you, for me, he did something more than crying. Because he laid down his life for you and me. Enchosi cha mwendo Luganda. Yesu atuka kumtana. What's happened? Verses 36 to 39. Tukyali mu Ssuula emu 36 okutuuka kwa 39. Verses 36 to 39. Okay. 36 kwa 39. Awo Abayudaaya ne boogera nti, laba bw'abadde amwagala. Naye abamu ku bo ne boogera nti, omuntu ono eyazibula amaaso ga muzibe w'amaaso tayinzizza kulobera ono kufa? Awo Yesu bwe yasinda ate munda ye n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'agamba nti, muggyeewo ejjinja. Maliza. Yesu n'agamba nti, muggyeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'ole yafa, n'amugamba nti, Mukama wange, kaakano awunya, kubanga yakamala ennaku 4. Yesu buli waba ayagala okutumulula, okuwonya oba okuza obujja nga Setaani ayingirawo. Mulaba Maliza bwe yali agezaako okulemesa Yesu. Well, we all do the same thing. Whenever the Master is bringing healing into our lives, whenever he wants to cleanse, whenever he wants to make us free, we always give excuses. We always stop him from doing it. Let Jesus roll that stone away from your life. Amen. Give him access. He will bring a change in your life. Amen. Let us go to verses 40 to 44. Tukyali mu Ssuula emu, nnyiriri 4 kutuuka kwa 44. Yesu n'amugamba nti, sikugambye nti bw'onookkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda? Abo ne bajjawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'ayogera nti, Kitange, nkwebaza kubanga wampulira. Nange namanya ng'ompulira bulijjo, naye njogedde ku lw'ekibiina ekinneetoolodde bakkirize nga ggwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'ati, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene nti, Laazaalo, fuluma ojje.
eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo, amagulu n'emikono n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti, mumusumulule mumuleke agende. Wow, Lazarus was not dead anymore. He was not in the dark anymore. He was not smelling anymore. Lazarus was free and was free to go. Mumusumulule agende. Dear friends, we here clearly see the glory of the Son of God. Ekitiibwa ky'Omwana wa Katonda kyalabisibwa abooluganda. Oyinza naawe okubanga Lazaro bwe yali gafudde nga oli musibe mu mpuku nga kuliko n'ejjinja, nga oli mu kizikiza obooluganda. Naye nze nina omukwano omwagalwa wa kwagala wa kisa mu kumiikiriza. He is very calm. Oh, when I think of my friend, when I think of his mighty name, oh Jesus, how excellent is your name. When I think of what you have done for me, when I think of how you love me, I just go down on my knees and praise your name. You cannot bring Jesus to a problem and change does not happen. He is calling on you right now. Akuyita olwaleero omutwale mu kifo ky'obulamu bwo awali embeera ey'okulemwa. Ajja kusumululeko byonna ebikusibye. He will roll that stone away that has become an obstacle in your life. He is the answer to every problem. If he can handle death, he can handle any situation that is bothering you now. If you call on him, trust him, he will deliver you. There is power in the name of Jesus. Ajja kwogera bwogezi nti mumusumulule agende. Jesus is a powerful Savior. He has power over everything. He will heal you. He will make you free. Do you need a friend like my friend Jesus? Do you want him to be your friend? Yes. Do you want him to be your Savior? Yes. Do you want him to perform a miracle in your life? Yes. Then come, jangu. Jangu omusisinkane mukwano gwange. He is looking for a willing heart. He will receive you with an open heart. He will love you. Jesus is a friend. Amen. He may not make it when you want him to, but he will always be there, right in time. Amazima abeerawo, omulungi Yesu abeerawo, bwe mba omulwadde nanzijanjaba, bwe ndwaza nangumya. Amazima abeerawo, omulungi Yesu tandeka, ate bwe nfiirwa nakubagiza oyo taata. Amazima abeerawo, omulungi Yesu abeerawo, bwe mba omulwadde nanzijanjaba, bwe ndwaza nangumya. Amazima abeerawo, omulungi Yesu tandeka, ate bwe nfiirwa nakubagiza oyo taata. Dear Jesus, you said, greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. Thank you for loving us. Thank you for being our friend. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen.